olugendo kuva Bushenyi kujja gamba Kizito omuto abakola atya abasaabire ate muto naye mbu yaba abasaabira Tanansi bazeketa bakola atya abasaabire bakuwa direct line. Yesu yakuwa direct line osobola okuyima mu nnyumba yo osobola okuyima ku kyalo kyewammwe mu kyaki yo mwetewetaaga kuva Bushenyi kugenda kunoonya Katonda ng'omunoonyeza Namugongo weetaaga kuyimawo ogende mu linnya lya Yesu nzija mu maaso go ayi Mukama Katonda n'akuwulira mutamanya bubi bukuleetera okunoonya ekintu mu kilomita 4 ky'obadde osobola ofunira ewuwo bukuleetera okuyita mu neighbor akusabire wa taatawo songa nawe badde osobola okugamba taatawo taata nzize mu maaso go okole ku nsonga yange taata mbadde njagala kitabo naye onookisabayo otya ng'olina emisango ewa taatawo kyetuva tubagamba mulokoke mukkirize Yesu Kristo mwana wa Katonda basonyiwe ebibi nammwe mutukuzibwe munaazibwe mutukuzibwe nammwe musobole okugenda mu maaso ga Katonda nga musobola okwesaabira nga teweetaaga kuyita mu Kizito omuto nanne wa mawaggali osobola okugenda direct ewa Katonda n'omugamba Mukama mbadde nzize onkolere ku nsonga gundi ani ali eyo ngambeko nti amen.